Abakungu okuva mu gavumenti ya wakati wamu n'ebikonge ebirala beetabye mu kusaba okutegekeddwa ab'enju ya Daudi Banjirana omuva omumyuka wa sipiika wa Parliament Right Honourable Thomas Tayebwa nga kuno kubadde kwa kwebaza Katonda olw'ebirungi by'abakoledde. Okusaba kuno kwetabiddwako abaaliko bassaabaminisita b'eggwanga lino okuli Dr. Ruhakana Ndugulugunda wamu ne Amama Mbabazi, omumyuka wa ssaabaminisita asooka Rebecca Litwala Kadaga, baminisita, ababaka ba Parliament abakulembeddwamu Sipiika Aneta Among, ababaka b'amawanga amalala, omumyuka wa Ssaabalamuzi Richard Buteera, kw'ossa abagagga b'omu Kampala abakulembeddwamu ssentebe w'ekibiina eky'abagagga Kwagalana Group Godfrey Kirumira Kalule, Hamu Kigundu, Sudir Lupaleria wamu n'abalala. Okusaba kuno kukulembeddwamu Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'Embarra Reverend Lambert Baino Mugisha nga kuyindiddemu ekereziya gali kwoleka eya St. Charles Lwanga Kigarama ekiri mu Ruhinda North mu disitulikiti y'e Mitoma, ng'eno yazimbibwa omumyuka wa Sipiika Thomas Tayebwa ku buwumbi bw'ensimbi za kuno 2.7 nga Ssaabasumba Baino Mugisha asiimye Honourable Tayebwa olw'okuzimbira Katonda ennyumba emuweesa ekitiibwa era n'asaba abalala balina obusobozi okumulabirako. I want to extend special gratitude to Right Honourable Thomas Tayebwa, the Deputy Speaker of the Parliament of Uganda, for his generosity in building this church. And as we bless it, as we pray in it, we pray that this spirit may inspire others to support their local churches. Ye Muzeeyi Banjirana ategeezezza nti kitaabwe yafiira ku myaka 35 gyokka n'amulekera obuvunaanyizibwa bw'awaka ng'alina emyaka 18 ate nga yalina abakyala 3 n'abaana. My father died at 35 years and I was the firstborn in the family. So a boy of 18 years carrying the responsibility. My father had 3 wives, his brothers and whatnot, carrying all those people. I don't know how God did it. So that's why I've come to praise the Lord, for he has done great to me. Honourable Tayebwa ategeezezza nti ekereziya eno tagizimbye ku ssente za gavumenti era nga tagizimbye yekka nga n'okoddeyo abantu bangi abamukwasizzaako mu nteekateeka eno. Ejeji kereziya toto hamwe neza costinga 2.7 billion. It will cost us 2.7 billion. Now, I think, Mr. Chirumira, we took 1 hour, isn't it, Ham? I think in 1 hour, because I saw some people saying now you get government money, you build such a church, you do what? In just less than 1 hour, when they passed home, these people gave me 1.7 billion. Now, Mr. Nzei has given me 50 million, has added me 50 million. And I have more who are giving me. But we are completing it. Don't see no glasses, no what, and you say, no, these people are in fundraising, they are what? We have the resources to complete. Ambassador Kirumira asiimye Honourable Tayebwa olw'okukola ebyafaayo ku myaka emito era nga yeeyamye nti bakwongera okuwagira buli muntu akola emirimu gya Katonda. Najja kwebaza Right Honourable Deputy Speaker ku kintu kino kyakoze mu myaka 4 kubanga ali myaka 4 plus okuba nti alowoozezza okuzimba church eyo si kyangu nnyo. Ffe gy'emirimu gye tukola waliwo omuntu akola ebyo Katonda amusitula era bwe yakitugamba twalaba nga kisaanidde omusupporting. Ye Sipiika Aneta Among asinzidde eno n'alangirira nti akyalinayo ekisanja ekirala kiramba nga sipiika nga bwe kinaggwako akati wa kukakwasa mu mmyuka we Tayebwa nga yeebazizza Tayebwa olw'empisa z'ayolesa ate ng'atuukiriza bulungi obuvunaanyizibwa bwe. He is so down to earth and very social. I was even worried that he was going to start making everybody laugh here because that is him. We want to thank you people of Mitoma and we want to request you that kindly bring back Right Honourable Tayebwa to Parliament. I only have 1 term to serve. When I finish serving my 1 term, I give it to Right Honourable to continue. Joan Katushabe yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.